Eyaliko President wa America nagaga Donald Trump alabiseeko mu kkooti y'omulamuzi Joan Machan eya Manhattan mu kibuga New York gye yayitiddwa okwewozaako ku bigambibwa nti aliko obutitimbe bw'ensimbi bwe yapokera omuwala Stormy Daniels azannya firimu ez'obuseego n'ekigendererwa eky'okumuziba omumwa aleme kubyogerako ekyali kiyinza okumuttira akalolo mu kulonda kwa 2016. We today uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law. No amount of money and no amount of power changes that enduring American principle. Trump ku kkooti ayaniriziddwa nga muzira era enkoko agikutte mumwa okuwaayo okwewozaako kwe kyokka kkooti eraze nga ku misango 34 egimuvunaanibwa Trump tekuli gwe yazza nga kkooti ebadde ekubyeko bugule okuwulira emisango egisomerwa Trump eyaliko omukulembeze wa America asookedde ddala okusimbibwa mu kaguli ka kkooti. Kigambibwa nti ensimbi zino Trump yazitika eyali munnamateeka we era eyali omuyambi we mu budde obwo Michael Cohen nga ye yazikwasa omuwala ono eyali azannya ogw'ensimbi ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Trump mu kkooti asoose okubeera omugumiikiriza ng'ali wamu ne puliida we ategeezezza nga bw'atalina musango. He's frustrated, he's upset, but I'll tell you what, he's motivated. And it's not going to stop him. It's not going to slow him down. This unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country. Oluvannyuma lwa kkooti afulumye n'ayolekera ekisaawe ky'ennyonyi okudda mu maka ge e Mar-a-Lago ku lubalama lw'ennyanja ekisangibwa mu ssaza ly'e Florida nga yonna gy'ayise okutuuka ku kisaawe bamulaze obuwagizi. E Florida oluseregende lwa mmotoka ze lutuukidde mu mizira nga nayo bamwaniriza nga muzira era ayogeddeko ne namungi w'abawagizi be. Trump makes us energized, and we'll never stop fighting for him because he has never stopped fighting for us. You know, we feel that our president won today because they made a fool of themselves. Abategeezezza ng'ekikoleddwa bw'abadde takisuubira kubeera mu ggwanga ly'abagonjofu nga Amerika. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Emisango egimusibwako abiyise byabufuzi era ebigenderera okumwonoonera erinnya. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. As we call it. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.